Omukwano dagala mukwano bulumi, mukwano masanyu, mukwano maziga. Dagala omukwano bulumi, kono mukwano maziga. Boyita muchala omukume, boyita muchala omuwale, boyita muchala omusuje. Mama wabana muwale, abalala nabaleka kugwe nasalawo. Boyita muchala omuwale, ewawe navayo afuke muchalawo. Mama wabana mukume, watandika mpolo wenoyo muno mukabi, nga bulya wasanyukira obeera pepe naye mu matumbi ey'omubudde bw'ekiro ng'otereza kapiro oyagala afuna odule. Bambi ng'omwetondera ensobi ezisinga toziddira, n'abandi mubegombesa ne mubasaliza. Gabula mukwatako abaye yasematalo omuyisa bubi, abeera kyatika omuyisa nga mubejja. Boyita mukyala omukume, boyita mukyala omuwale, boyita mukyala omusuje. Mama wabana muwale, abalala nabaleka kugwe nasalawo. Baby, ate enkoko okitwala? Mbadde manyene enkoko ya maama tugenda kwetonda. Ebyokwetonda byabaddemu enkoko yange. Ate enkoko ekazaala bulwa yetandikirwako era yeyina okkikomekkereza. Enkoko eyo wawuliddeko maama ng'agikusaba? Enkoko okimanyi bulungi. Tetwakwatagana mu byansasula. Yampa emitwalo 2 ku mitwalo 4. Okitegeera? Emitwalo 2 egyasigalayo natwalamu enkoko eyo. Ejjuze wali ku mitwalo 4. Kati gwe nkulaba ng'owambagatana nayo ogijja eri, simanyi na kikuwanudde eri mu nnyumba, genda mu nkoko zange kujjayo nkoko yange. Wandibadde osala amagezi n'ogizaayo mu kanyumba. Simanyi kye ndowoozaako kyogezaako okutegeeza. Ekiki? Nti tetugenda twalira maama nkoko yakiyiye. Denise enkoko ya maama nkikuddiremu emirundi emeka. Eno nkoko ya maama wagitwala ku bukumpanya ku lukujjukujju. Batya bukujjukujju bwe buliwa? Kati otwala enkoko yange, sente zange ziriwa? Mpa sente emitwalo 2. Subhanallah. Denise kiki kye tuliko? Wagitwala mukanyisa. Beera mugezi, kwata enkoko eyo gize mu kayumba gy'ogijja. Naye naawe leka. Kati tugenda kwetonda. Ate ekintu kye tugenda okwetondera kati kyoyagala tuzzeeyo. Yene enkoko yiyo. Nze wabula ngitwala wannyiniyo. Tulina okwetonda. Mpa enkoko. Twateesezza tutya hani naawe? Oganye. Sikuwa nkoko edda wannyiniyo. Gwe bagambeko ebyokwetonda byaffe birimu enkoko eyo. Ye enkoko ye eri wuwe oba eri wange. Enkoko yegenda yejjuza sente zange ziri eri. Mbadde manye ebya sente twabivuddeko. Bitya. Ng'ekisinga kati obulungi maama atusonyiwe. Leka naawe, nze mu byenfuna ate nga ndi muzibu nnyo. Kiveeko ekyo, leka naawe. Dete. Simanyi oyagala kundaba mukama. Va ku nkoko yange. Nkusaba okwate ekkubo ogende mu kyalo oyogere bulungi ne maama. Tomugamba namugamba n'ebyenkoko tabimanyi. Gwe wamuwulirako ng'anyega ku nkoko, mbunne enkoko yange eriwa? Yagikubuuzaako. Va ku nkoko yange. Nze bwe ntyo. Va ku nkoko. Naye Denise obusaava oli buddawa? Tofaayo. Ate okuswala teyazaalibwa. Ate ekintu ekyo njagala okimanyi kati okuva n'olwaleero. Okitegeere? Ekintu ekyo njagala okitegeere. Ebyo ebintu bye bisibizza abantu mu bwavu. Mbusima yanga munange weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama akuwa omukisa, Mukama akusaasire. Ansaasira atya? Nga simanyi nti ne gye ŋŋenda oba naasangayo bbanka. Baby, muli eri ntaddemu omugaati, mulimu sukaali, badde nkusaba bitwalire maama. Kitegedde? Obudde bujja nakuyitako. Naye wabula Denise. Onerabiza n'ensawo yange. Bwagyerabiza kubamira ku bintu bitakukwatako. Bago ogirese munda oli ku nkoko zange.
Kale naye nze simanyi buswavu gy'oli budda. Nze ngenda bye. Ebbayi. Maama omundabira. Ebyensi tebiggwa malojja. Hello, honey. Baby. Chichi nkube simu togikwata. Essimu ebadde wala. Ebadde mu nsawo. Kye neerabidde okugamba nti maama bw'abanga ng'asabye enkoko ye. Mugambe enkoko gy'eri. Era enkoko agyagala. Ate kati tuba tuneetonda watali enkoko. Kaakati bw'oba okomawo akuwe ssente zange emitwalo 4 ozindeetere. Bw'ozireeta then tujja giteeka ku booda egitwaleyo. Naye nno naawe mitwalo 4 ogimanyi. Anti kubanga gwe enkoko gy'olabye ng'ensonga kaakati gwe singa aba akuwadde ssente zange n'ojja nazo enkoko yo ejja kgenda. Kati ekirala bebi tolinnya buno buboda omanye bano ababoda enkuba ebakuba ate abamu baba banywedde enjaga kati bayinza okunvugira obubi mukwano. Funa boda nga yabuvunaanyizibwa abavuga obulungi. Owulidde? Kale tuuka bulungi. Naye teweerabira okuleeta ku lumonde muwogo mpozi n'obutiko. Bye. Kale. Musajja kikyongubidde si mu misinde kiki? Omukazi abadde tatutte enkoko yange. Soka olindeko nkoko ki? Eno enkoko yange ya black empanga togijjukira. Eno gye walina wetwala wano eno? Ate ng'agitwala? Mbw agitwala mu kyalo simanyi agizaayo wa maama. Nga nzaamuganya okugitwala. Lwaki temulese n'agizaayo? Ate ng'atwala yaki? Enkoko yange ssebo. Si ye yali anazaalawo eyo? Enkoko eyo yali yiye ng'ekyali mu mikono gye naye okuva lwe yayingira mu bizinensi zange neefuuka nkoko yange. Kati gwe eyakusanga gwe yagisangawo nga ngireese ogikwata otya mbw ate ogitwala? Naye muganda ng'oza tewakozeemu bubi. Ate ntya? Kuba kati nze ndaba essaawa zino oli mu bintu byakwetonda. Omukyala wandimulese nazzaayo enkoko tomanya ne Nazara yandifunidde omutima ogw'ekisa n'akutereeza n'akusonyiwa naye ate ogimugaanidde ddayooza togwonoonye bwonoonye. Kati ky'olina omumanya sisobola kuzzaayo nkoko yange. Enkoko eyo okuva lwe yayingira mu bizinensi zange yafuuka nkoko yange. Okitegeera? Kati gwe osobola otya okuddaawo n'ogattika omukwano simanya bano baŋŋanda mu bizinensi. Naye awo nze ndaba ogwonoonye. Enkoko wandigirese omukyala n'agitwala. You never know. Enkoko eyo sisobola era ne bwe nsanga busanze oba kantu konna akagikonyeeko mpulira nga neeraliikiridde. Kitegedde? Enkoko wandigirese onyiye mpozi nga mukyala wo tomwagala. Ky'oba ogamba nti tomwagala mukyala wo.
omukyala ye mwagala kati leka enkoko bagitwale. nze siga ekyo kyonna kyoyogera sikiganye era omukyala mukubidde akasimu ne mugamba mukadde bw'aba akyetaaga enkoko ye akwate akasente kange akampeereze nze nkwate enkoko ngiweereze mu kyalo bajja gitwala bulungi nnyo ate yiyo ngirisiza n'emmere ekuze bulungi. Muganda wange ku buswavu oli mu kwongerako buswavu ate ntya tosobola kubeera nti watwala enkoko ompuliriza bulungi watwala enkoko nodda mu buswavu omukazi n'ajja ewaka enkoko agireetedde mutabani we ate asanze gwe agitutte ompuliriza bulungi ate kiseera kyekimu enkoko mufo kyogizaayo bw'ate okugibaddiza ate basooke bakuwa essente oba obuswavu bwa mirundi egyo wandigumidde obuswavu obw'omulundi ogumu nozaayo enkoko ebintu ne biggweeraawo mirembe nze bwenteesa kati gugenda kola otya ekintu eky'enkoko nze ndiredde okugibaddiza singa baba basindise sente zange nenzifuna. ekigenda kukola ekyo nze ndi muganda wo twava mu bakyali kati tuli ba Luganda muganda wange tokola kintu ekyo enkoko gite bagizzeeyo tomanya Katonda ayambiraawo naye mbutuufu gwe osobola okukola loosi gy'olabirako ddala nti neno ngenda kukola loosi n'ogireka at least loosi ejje nga togitegedde kigwewo buku. muganda wange mu nsi muno mwonna kabe musajja nga atula mu ofiisi kabe nga akola wa tewali bizinensi etali mu loosi gubeera loosi ya mitwalo egyo mpozi ng'ongamba nti omukyala wamusasula tubadde tuteeka buteesiteesi kati muganda wange kwata enkoko bagizzeeyo n'ebyokusindikira ssente emitwalo 2 byesonyiwe tubasasuliranga mwana waabwe basobola okwekyanga ne bakusibira awo be bamukwasa. Kati nze nkubuulira amagezi nkuwaga bwereere enkoko gyesonyiwe ssente zeesonyiwe onfuna bulungi kwata enkoko bagizzeeyo n'ebigambo bitonotono byowadde omukyala akwogerereyo omukazi akusonyiwe nga wotegeka ebintu byo kuba tokyalanga tomusasulanga kati ogenda kwekwasa ki nti nabasasula ssente zange omwana wamwe namugula biki tomugulanga muganda nkiriza loosi ya mitwalo egyo ova kolo ngambi ova ku siteegi tokozeeyo kite kigende. Muli eno baaba. Obulamu bugamba ki? Bulamu bulungi mpozi mweno. Tuli eno? Mbeera y'ekyalo nga bw'ogimanyi manyinze ekibuga ndakidduka ku kyalo natawakkala kati natawakkala kubanga byonna byonna byantukako mu kibuga awo nga bw'obimanyi kyenasalawo okukola ndi ku kyalo kuno nze omu kubayigiriza ngeri abantu gye balundamu enkoko gye bayinza okubeesabeesaawo ebintu ebyenjawulo ebyokulima kati ogwo gwe musomo ebintu bye nzibasomesa byembeeramu nenfuna nange ku nsimbi kati baaba mpa kasente oli mugagga muzibu ebyo ebintu obimanyi ebiri mu ssente ebyokulunda omanyi ssente ezibirimu ate enkoko zange nze nina obusobozi obulunda enkoko nze ndi musomesa mbasomesa busomesa enkoko zirunde bwoti zirabirire bwoti ebisolo birabirire bwoti byabagagga nange nga womanyi munnaye ebyekyalo si byangu naye muli mutya yetulyayo mpolampola walaba n'omusajja naye ebintu si byangu baaba omusajja wawasa mubbi musajja yampasa si mubbi naye kondo nedda kyaka tebakwatagana bukwataganyi na maama ate maama naawe nga womumanyi maama nga yanyumiriza birala yaŋŋambye omusajja we babbi b'e Kampala lwaki yayogedde bw'atyo kabula nno ne maama naye si mwangu kakati bwaba si mubbi kiki mnyinyonnyola si mubbi kati nze nalikiriza okufumbirwa omubbi ate kati ebyowakana nze mbimanyi omanyi e Kampala eyo
manyi omuwala abeera Kampala eyo ng'alina omusajja we mubbi bano abasika obusimu ku makubo okwo naye nga naye akimanyi nti bba wange mubbi naye n'asigala ng'akyafumba omusajja akumonga mukubbi omusayi gutiririka n'amunyiga n'amunaaza n'amutereeza omusajja n'addayo n'abba nga naye omukazi we tasobola kugamba muntu yenna nti omusajja oyo mubbi kakati nnyabo tubanga naawe oli bw'otyo kati ekyo nze nkisobola bba wange si mubbi lwaki okiremeddeko nti mubbi nze nkimanyi maama yakakasa nze maama wange nga we mumanyi ate kati maama wange naye muyinza okuwakana kakati gwe naawe maama waffe omumanyi bulungi naye si mwangu baafunamu kyekabutakkanya ate n'oli naye tetakimanyi nti nno oli ye maama waffe atuzaala ye kakati maama ye alaze ewanga mpulira muli ntidde era olina kutya kubanga munyiivu era yakkiriddeko mmanga awo babadde n'olukiiko naye akomawo simanyi nawe mutandikira akomawo nange gyendi eyo mukyala munaye yanzirukako emirimu tewagisobola bulungi sitya mirimu omukyala yadduka manyi bwe tuva e Kampala embeera yali nnungi bwe bayokya engatto zange wali muowino ogujjukira omundi ogwo ogumanyi ebimanyi ebyagwawo bwe bayokya engatto zange muowino nenzigwamu nensalawo nenkola ki nenzira wano mu kyalo naye munnange omukyala najja naye yali amanyidde embeera ennungi ndoza bweyatuuka mu kyalo ng'embeera yeeno yalyanga omugaati n'amata ne bulubandi ku makya nga wano alina kubanga yasuziza bibayi bya muwogo tusula tumufumbye ku makya tubugumyako buki n'okuteekako butesa omunnyo n'okola ki n'owatako n'olya mwana muwala ndoza agenda okukola nti ng'embeera atagisobole bwe kukola ki ng'omubonyaabo ate kubonyaabonya twali mu mbeera yemu ate munnaye abantu tunabagalanga mu bulungi mwokka maama ne waabanze ng'ani gw'oliisa emiwogo ku makya mu ttuntu ekiro ne waabanze ŋŋenda muliwo tukolerera awo ng'oyiiya gy'onajja omugaati oba naawe ng'obba era nga kitayimba bw'omumanyi era nange bwe najja eno ne ŋŋamba kankyankalanye ekyalo kino kyeweekola kuno weeriisa nkuuli lutwamu omumanyi nze bampita kitayimbwa kyeweekola naye baba tofunisa abaana b'abendi embuto sente tunaazijjawo sibafunisa embuto mbafunyisa eki leka ggwe ezo sente empitirivu ate bw'oba otya emikira gy'enkimukuku onako kiweetaba amazina gaazo anti ebyekyalo obimanyi ojjafunisa omwana w'abendi olubuto ate bya mwana wa gundi okomekerere bagambye wasa oyo nga tomwagala nakumwagala ojja ggwa mu mbi omanyi nagenda nenzija kuno nabulaba onze mulenzi aliko era kati buli kamu kangobeera leka mbusabule ewaabwe navaayo afuge mukyala wo mama w'abaana mukuume bambi nga mwetondera ensobi ezisinga toziddira nga bangi mubegombesa ne mubasaliza nogamukwatako abaana yasematalo omuyisa bubi abeera tatika omuyisa nga mubeja gwayita mukyala w'omukuume gwayita mukyala w'omuwale gwayita mukyala w'omusuuje mama w'abaana muwale abalala n'abaleka gwe nasalawo